The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Live amachama lungi mwenna abatwekumiddeko enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 mu lumu omwezi gwa Kasambula omwaka 2023 mu luzungu tuba tugamba it's the 31st day of July 2023. Welcome aboard. Omwezi tugumaliriza olunaku olwaleero era olunaku olw'enkya tugenda kuba nga tuyingira omwezi omulala abatera okubibala obwandoza tuba tuli mu kwota ey'omwaka si yakusatu kati enebeera eno yakusatu. Because first quarter etambula okuva mu January mu Gatonya paka mu mwezi ogwa March, second quarter netandikira mu April paka mu mwezi ogwa June, then ndoza otusolo gamba third quarter ebe etandikira mu mwezi ogwa July, August, then September, then tujja kumaliza ne quarter esemba yebeera ya October, November ne December. Ambaniriza nnyo mwenna gye wonna musinzidde okubanga mutulaba enkya y'olunaku olwaleero. Amannya nze Edgar Matthew Karohanga okubanga nkuweereza amawulire tulina mangi era tugenda kusinzira akwago gennyini tubeere n'emboozi. Jjukira Shane ebeerayo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ffe twasalawo okubanga tutandika olunaku nga tubabuulira ku biki ebiba bigenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. So tulokalire oba osobola sharinga video eno abantu bangi basobole okubanga bagiraba, teeka mu WhatsApp groups ez'enjawulo, yita omu 2 3 abantu bonna basobole okubanga bakutwegattako enkya y'olunaku olwaleero tunyumwemu emboozi nammwe. Jjukira buli lunaku olwa Monday oba balaza tubeera n'omwami General Moses Bigirwa, ono nno ava mu kibiina kiri ekya National Unity Platform era atera okubeerawo no lunaku olwa Monday n'asengejjaamu ensonga naffe era nga tulowooza nti mu birowoozo byebyo tusobola okuggyamu kimu oba 2 tusobola okukozesa okubanga tukyusa lino eggwanga, ate of course atera okutuwa ku alternative ideologies and policies oba enkola endala kubanga ye ava mu kibiina ekivuganya gavumenti. Ekibiina kisobola okugamba kati ndooza kyekisigadde kikyetengeredde ebibiina ebirala byonna bibadde infiltrated by the state. Naye tujja kuba nga twogera ku mboozi ezo zonna. So tuulakalira nze Edgar Matthew Karohanga okubanga nkuweereza era message eno gisharing eri abantu abawererako ddala. Tutandikireko wano mu ggwanga Uganda ennaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi gwa July omwaka gwali gwa 1993
Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yasobola okubanga atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe omwami oyo. Olunaku olwaleero agenda kubanga aweza emyaka 30 bukyanga atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe era Obuganda bonna busanyuse era naffe nga Digital TV twagala okubanga tumwagaliza coronation oba amatikira amalungi oba anniversary ennungi omwami Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Nsobola okugamba yoga congratulations webale kubanga okulembedde Obuganda omyaka gino gyonna, and of course kibeera kya ssanyu nnyo okulaba nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi asobola okubanga wali era kalidde era atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Omwami ono endooza gosobola okugamba the longest reigning monarch mu Buganda, ye kabaka asinze okubanga amala obudde bungi ku Namulondo. Era olunaku olwaleero Obuganda bonna buli wali mu lubiri emmengo we basinzira okubanga abagenda kubanga bajaguza Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Emyaka 30 tosobola gamba nti gibadde emyaka myangu nnyo, mubaddemu challenges here and there oba ebizibu ebitera okubeeramu. Ndooza mujjukira ebyasemberayo ddala wali twali ndooza mu yali 2010 bali balemeseza kabaka okugenda mu ssaza lye eri Bugerere. Ndooza mulaba okwegugunga okwali ku streets ez'enjawulo mu Kampala ne wabweru wa Kampala, ekikulaga nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abantu bamwagala. Ne of course ne tenure ye tebadde gyosobola okugamba mbu nebadde spotless oba stainless. Challenges zibaddewo, nkugamba eyo challenge emu ku zo waddewo okuggala wali CBS radio. Ndooza mujjukira bwali budde bwe bumu CBS bagigala okumala omwaka mulamba. Abantu bangi abaali baweereza ku radio ya Kabaka oba radio ya Beene ne batasobola kubanga bakola challenges zibaddewo. Amasiro bagocheza wali ekasubi. Ndooza mukimanyi nti ekirungi Charles Peter Mayiga ng'akulembera mu Buganda naye abadde agezaako okubanga atereeza amasiro ago. Kwegamba emyaka 30 osobola okugamba katujaguze era tusobola okubanga twebaza Katonda ku lwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubanga awezezza emyaka egyo gyonna ku Namulondo y'abajjajjaawe. Celebrations oba okujaguza okwenjawulo kugenda kubanga kugenda mu bibuga ebyenjawulo. Naddala mu Central wano tugenda kubanga tuli wali mu lubiri lwa Kabaka Emmengo, naye n'abantu ab'enjawulo bonna bategeseeyo ebikujjuko okubanga abajaguliza wamu ne Kabaka waabwe okubanga awezezza emyaka 30 ku Namulondo. Buganda busanyuse. Ajjukira we twogereranga atuyina Kabaka jja gwe bayita Semakookiro mutabani wa Kabaka already naye waali. Kwegamba tutunula mu mbeera eno tuba tulowooza nti Obuganda bukyawangalira ddala myaka bufukunya buvudde wala. Ndooza mujjukira challenges ezaaliwo era Obuganda bwasooka ne bugenda oba kingdoms zonna zaasooka ne zigendako underground nga tewakyali mirimu gy'amaanyi era ebyo ndooza byali sparked off by the 1966 abrogation of the constitution. Ndooza mujjukira Ssemateeka baja abrogating ne balumba Obwakabaka wali Emmengo mu mwaka gwa 1966. At the time ndooza Ssekabaka Muteesa ye yali ali ku Namulondo. Ebizibu mubimanyi, nali nsomako katabo ka Kabaka Muteesa ka Desecration of My Kingdom ng'akulaga biki byennyini ebyaliwo, engeri gye bamulumba n'engeri ki gye yasobola okubanga atoloka n'afuluma eggwanga n'agendako mawanga amalala. Yasobola okubanga agezaako okunoonya refuge naye ebyaliwo ndooza abasinga mu bimanyi. So sagala kudda mu history oyo, naye ekirungi mu mwaka gwa 1993 twalaba ng'Obwakabaka bukoma on board era okuva olwo paka ssaawa zino Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abadde ali ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'era aweereza oba okubanga afuga bulungi mu mbeera eyo yennyini. So congratulations yoga Aisa Abasajja from the entire Digital team nga tusinzira wano erukuli twagala okujaguza anniversary yo ey'emyaka 30 bweddu nga oli mu kubanga okulembera Obuganda mu mbeera eyo yennyini. Tugendeko mu mawulire amalala. Njagala gendako wano ku muliraano Kenya nteesaganya zaatandise dda. Njagala kukuwako ka brief background ate tebamanyi ku nsonga eno. Oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo mu mwezi gwa August ennaku z'omwezi zaali 10 omwaka oguwedde wali Kenya
twafunawo enjawukana wakati wa Raila Amolo Odinga. In fact yaliwo kuva dda n'omwami William Samoei Ruto kubanga omwami ono Raila Odinga teyakkiriza mu ngeri akalulu kano gye kaatwalibwamu n'agamba nti akalulu tekaali free and fair. So mu mbeera eyo omwami Raila Amolo Odinga ono nga yakulembera opposition mu ggwanga erya Kenya era nga y'omu ku bayiima b'ekibiina ekya ODM Orange Party. Omwami oyo Raila Amolo Odinga ya declaring oba yagamba abasupporters be bagende batandika okulaga obutali bumativu bwabwe nga abademonstratinga okulaga gavumenti ya William Samoei Ruto nti si basanyufu. Okuva omwezi ndoza gwa kusatu omwaka guno paka sawa zino wetwogerera wabaddewo okwegugunga kwa mirundi ndoza nga 9 nga abantu abenjawulo basobodde okubanga bakafiiramu abalala bafuddewo n'ebisago naye era tetulagamba mbuno ne ggwanga lya Kenya libadde liri settled oba omuntu kyasobola okugamba nti libadde lisobola okukola bulungi nga waliwo protests ezo. According to kunoonyereza balaga nti Kenya ebadde eruzinga akawumbi kalamba akasente za Kenya. Ezo ndo sente ziba nyingi nnyo oziteeka mu sente zino eza wano. So mu kwegugunga kuno buli lunaku Kenya ebadde eruzinga akawumbi kalamba akasiringize Kenya era ekyo kikulaga nti okwegugunga kuno kubadde kututte turmoil oba challenges nyingi mu regard ya Kenyan politics and democracy. So kuva olwo omwami William Samoei Ruto badde asabanga of course basobole okubanga in fact sina William Samoei Ruto yekka abantu bonna abakenya badde basaba wabeerewo kye bayita dialogue oba okutegeeragana wakati w'abana abakulu basobole okubanga bagonjoola ensonga ezibaluma era atwala bakondooza ku tweet ya omwami William Samoei Ruto gye yateekayo ensanje ezo ndooza sabbiiti ewedde nga agendako wali Tanzania n'agamba nti waba akomyewo asaba okubanga ayogera n'omwami Raila Odinga kubuddewo wonnyini in fact yagamba at your time of convenience mu mbeera eyo. So yali agamba Raila Amolo Odinga asobole okubanga basobola okumeetinga up ba dialoguing. Of course Amolo Odinga abadde ye yayogera dda nti okuteeseganya si ekintu kyalinako obuzibu naye William Samoei Ruto abadde kirabika yeebuliza muli ng'omusota nga guli mu grass oba grass and something like that mumuddo bakiyita omuddo. So omwami yadde yeebuzaabuza Raila Odinga wadde ategeeza nti wabeera mu bannamawulire ayogera birala ate wabeera mu watuuka ku Raila Odinga badde ayogera birala. So olunaku lw'eggulo baavuddeyo ndowooza baakakasizza already in fact waliwo akakiiko akabadde already set up akagenda okubanga ka facilitating dialogues zino oba enjogera zino. Jukira in the past bagezaako okukola akakiiko akanaasobola okubanga katabaganya abantu bano ababiri naye akakiiko tekaasobola kubanga kakola bye kaali kasaanidde okubanga kakola. So mu mbeera eyo yennyini atwalabanga omwami Raila Odinga ne William Ruto basooka ne bakadibya akakiiko akaasooka. So kano akakiiko akookubiri akakoleddwa kagenda kubeera chaired by omwami ava mu ggwanga erya Nigeria ndooza mumumanyi oyo nno ye Abacha Sani omwami oyo yaliko president w'eggwanga lino erya in fact ye Obasanjo yali Obasanjo president wa Nigeria ndooza mujjukira mwaka ndooza yakwata obuyinza mwaka gwali gwa 1979 around 1979 we yakwatira obuyinza omwami oyo Obasanjo okuva mu ggwanga erya Nigeria. Ono agenda kubanga abatabaganya naye omwami Raila Amolo Odinga ye ataddewo dda ensonga zebalina okubanga bateesaako obanga badebatingako. Ensonga gye yasinza okubanga asoosowaza y'ensonga ya cost of living oba ebbeeyi y'okubeerawo ennaku zino si mu Uganda mukka naye mu ggwanga erya Kenya cost of living ebadde ekyali waggulu. So omwami Raila Odinga agamba balina okuteesa ku ngeri gye basobola okubanga bakendeezaamu bbeeyi y'ebintu n'engeri gye bakendeeza ensimbi ze bakozesa oba engeri ebintu gye byekanamye mu ggwanga erya Kenya. Ensonga ey'okubiri omwami Odinga gy'asinza okubanga asoosowaza we baba bakuteesa y'ensonga ya akakiiko k'ebyokulonda the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC akonno ke kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga liri erya Kenya. So omwami ono agamba ekisooka omwami Wafula Chebukati akulembera akakiiko kano oba gwe tusobola okugamba yali akulembera akakiiko kano ati yakwata bintu bino ngeri gye byali bina kukwatibwamu akalulu yalina engeri gye yali biased era yasobola okubanga awanguza William Ruto
ate njukira kana akakiiko keeyawulamu ndozo bamujjukira akalulu ka Kenya ak'omwaka oguwedde twalabanga akakiiko keeyawuddemu twalabanga deputy wa Chebukati ye yali akkiriza nti Raila Omaro Odinga yali awangudde akalulu kano so Chebukati yasobola okubanga agoba banne ne basobola okubanga badeclaring ebyabwe so omwami Raila Omaro Odinga agamba tulina okubanga tuteesa ku nsonga eno kubanga nsonga y'amaanyi nnyo eri pertinent mu mbeera eyo yennyini nsonga endala gye bagenda okubanga bateesaako oba gye balina okubanga bateesaako y'ensonga eya auditing of the same election bagamba balina okufuna akakiiko akasobola okubanga ka auditinga obanga kabalaabala bulungi akalulu kano kaali k'amazima ddala nga batunulira details oba ensonga entono ddala era omwami Omaro Odinga agamba balina n'okuteesa ku accountability for the human rights abuses ze bakoze towards the protesters oba the demonstrators. Omwami Omaro Odinga akakasa nti abantu bangi abafiiridde mu kwekalakaasa kuno okwatandika omwezi gw'okusatu omwaka guno ate n'era abantu bangi ababadde baafuna injuries mu mbeera eyo so omwami ono agamba balina okwadressing ensonga eno abawagizi be engeri gye bakwatibwamu ati yali nnunga munyera yali teweesa kitiibwa mu mbeera eyo yennyini so ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero omwami William Ruto yazzeemu era twamulabyeko wali yabadde mu kanisa emu in fact lunaku lw'eggula akawungeezi yabadde mu kanisa emu omwami William Ruto president w'eggwanga lino erya Kenya n'akakasa tebagenda kubanga bateesa ku nsonga ezigenda okubanga zikozinga insecurity in Kenya kikyabadde ategeeza nti ebintu by'okwekalakaasa basooke babiteeke ku bbali naye tebagenda kubanga bateesa ng'okwekalakaasa kukyagenda mu maaso mu mbeera eyo so Ruto kye yasinze okubanga ayogerako yabadde kwa lindoza mu ssaza erya Kwale wali lindoza liri along the coastal district of Kenya so omwami oyo Raila Odinga ye ndoza agenda kubanga kimutuulamu because Raila Odinga yagamba tagenda kendeeza oba tagenda lekeraawo kuweekalakaasa n'abantu be until zino ensonga zeyeekalakaasiza zisobodde okubanga zigonjoolwa. Kenya nno gye mulaba mu Africa osobola ogamba mbuzi gegamu ku mawanga agasinza okuba ne demokrasiya omulungi oba demokrasiya ali waggulu ow'ekimmemmete naye paka ssaawa zino bakyalinamu obuvuyo here and there naye osobola ogamba mbu their democracy has been at least more perfect than other African democracies katusuubire omwami Obasanjo ojja kusobola okubanga abatuuza ku ntebe yemu basobola okubanga bateesa ku mbeera eno yennyini Obasanjo mwabatamumanyi omwami ono abadde nnyo mu conflict resolutions naddala mu mawanga agenjawulo mu Africa twamulabako esembeddeyo ddala ndowooza abadde wali mu Ethiopia mu lutalo olw'Abatigre olwali lugenda mu maaso mu mwaka gwa 2020 yali musaale nnyo okubanga olwo olutalo luggwera we twogereranga kati olutalo mu ggwanga erya Ethiopia lwaweddeyo Abatigre batandise n'okudda mu regions zaabwe ez'enjawulo sikikulaga nti Obasanjo ayinako at least upper hand ate Obasanjo ye muntu gw'osobola okubanga ogamba ali credible a bit because Obasanjo mwami gwosobola okubanga ow'ekitiibwa yakwata obuyinza mu ggwanga erya Nigeria omwaka ndooza gwali gwa 79 in fact yabukwata through military means naye n'asobola okubanga ategeka ate n'ategeka ebyokulonda obuyinza n'abuwaayo mu ddembe ekintu ekigenda okubanga kimujjukirwa ku kontinenti eno siba abakulembeze bangi naddala mu Africa abawaayo obuyinza nga beeyagalidde mu mbeera eyo naye Obasanjo yabuwaayo mu 79 naye ate n'amala n'akomawo I think around 1999 ne yeesimbawo n'afuna ebisanja bye bibiri era yasobola okubanga aweereza eggwanga erya Nigeria so Obasanjo akulembeddemu enteekateeka z'okwogera zino osobola okubanga omukkiririzaamu nti bonna bamuwa ekitiibwa both Raila Odinga of course ne William Ruto bwesitayogeddeeko mu nsonga eno yo Uhuru Muigai Kenyatta oyo no yali president w'eggwanga erya Kenya naye ali ku side y'Odinga mpola mpola ebigambo bingi byabadde aweereza okuva ndooza ensangi wiiki nga 2 emabega abadde aweereza ebigambo bingi ng'alaga nti si mu matuvu na ngeri ki Ruto gy'akuttemu famire ye engeri gy'agezaako okubanga abajjako abakuumi engeri gy'abadde abakijjanyaamu engeri gy'osobola okubanga oyogera era yagamba William Ruto waba amwetaaga asobole okubanga ajja direct yeri aleme kubanga alumba maama we Mama Njina gwe yajjako abakuumi ne mutabani we bintu bingi ebadde bigenda maaso mu ggwanga eryo erya Kenya munzikirize nkomeko kaawo tugendeko mu ggwanga eddala President Museveni yabadde mu ggwanga erya Russia
summit ndoze newedde yennyini yagenda for the Russia summit yagenda maaso mu St Petersburg mu ggwanga eryo erya Russia. Eno ebadde 2-day visit mu ggwanga erya Russia, naye ba African leaders abenjawulo oba abakulembeze ku continent ya Africa abenjawulo bagenzeeko wali mu kibuga kya St Petersburg mu ggwanga erya Russia kubanga bateeseganyako oba okubanga boogeramu ne President Vladimir Putin. President Vladimir Putin oyo nno yebadde yabayiseeko awo mu kibuga kya St Petersburg okubanga bateeseganya. President Museveni teyagenze yekka, yagenze nalabye yabadde ne Minister of Foreign Affairs Jeje Odong, kwabaddeko Minister for Health General Cheng, nalabyeko ko ani General Muhoozi Kainerugaba naye yagenze ne Mr President nga bagenda ku side eyo e Russia. Mu nsonga ze basinze okubanga boogerako President Museveni yabadde nga asosowaza ensonga y'amafuta mu ggwanga erya Uganda era invitinga abasajja aba Russia okubanga bajja nabo beetabe mu kuyamba Uganda okubanga exploiting amafuta gaayago era n'akakasa nti Uganda amafuta wadde ina matono nebadde ina engeri gye yagala okubanga gayiyamu basobole okubanga bajjamu ku nsimbi bannayuganda ze banaasobola okubanga beeyagaliramu. Vladimir Putin era ye omumanyi abadde nnyo kusaidia President Museveni era bingi bye yasuubiza okwongera bilateral trade and of course discussions wakati wa Uganda n'eggwanga erya Russia. Era katulinde tulabe President Museveni kyanaaba tusakidde mu mbeera eyo yennyini naye gye yabaddeeyo era yeebaziza President Putin kubanga ng'agamba batusupportinze over the years. Ekisooka baatuyamba mu kulwanisa bannakyemalira baliyo mu mbeera eyo yennyini. President Museveni yanagamba nti bagezaako okubanga in fact nga tulwana ba colonialist naye n'agamba era ne ba students baffe aba Uganda bagenze nnyo mu ggwanga erya Russia okubanga bayiga. Kwegamba bingi nnyo era President Museveni wetwogerera ndowooza yatuuse dda mu ggwanga kubanga summit yamaze okubanga eggwa. President Museveni kye yasinze okubanga nnyumirako yabaddeeyo nga Vladimir Putin akwata abantu abenjawulo mu ngalo n'abawa oba akafumito bakayita omuzungu kyayita hug, naye President Museveni ye yabadde tali mu ebyo era yamukutte bukwasi mu ngalo mu mbeera yennyini era tewabadde kyosobola gamba nti kyabadde kyamaanyi nnyo. Naye President Museveni abaddekoko side eyo bantu bangi nno bamutunuulidde n'amaaso gosobola ogamba gali a bit skeptic of him. Bagamba President Museveni bono musajja gwoli mu kupepeya naye ya evading eggwanga eriri sovereign oba eggwanga eriri independent erya Ukraine ate ne kati saawa zino bakyali mu kulwana lutalo eyo. Ndowooza twogereranga Russia kyekola grain stores z'eggwanga erya Ukraine oba gye balimira grain ojja kugamba mbu kiri bubi nnyo. Russia eri mu kkuba eggwanga erya Ukraine bubi nnyo naye ne Ukraine ekyali steadfast. So abantu bangi batunuulidde President Museveni with mixed reactions. What is his ideology? Are you on the side of Russia? Are you on the side of Ukraine? Jukira twali tuvotinga fetwa abstaining and tugamba bintu tetubirimu naye of course when in the face of oppression, when you are neutral, you are siding with the oppressor. That is what we hear. Naye of course ye Muhoozi Kainerugaba mutabani wa president gwe yagenze naye yavayo openly n'akakasa nti yali kusaidia eggwanga lino erya Russia. President wamulabeko nga ali ne mu ggwanga erya Belarus, yagenzeko mu ggwanga erya Belarus eriri kumpi n'eggwanga erya Russia. Twamulabeko President Yoweri Kaguta Museveni nga ali ne ku side eyo mpolampola agezaako kubanga asakira banna Uganda mu nkola eyo yennyini. Ndowooza ebya FDC byo bikyali bingi mubimanyi saagala kubanga bimalako nnyo akadde kubeera gye tugenda okubanga tugenda ne General Bigirwa mu mboozi yaffe gye tugenda okubeera nayo olunaku luno olwaleero ziri 27 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mu Uganda wano waliwo omuchina eyakwatiddwa wali Tororo district. Omuchina ono bamutuumye Mr. U ono nno nga abadde akolera China Railway 18th Bureau Corporation Limited. Kampuni eno y'Abachina era ebadde mu ggwanga lino okumala ebbanga panvu nnyo. Ono nno bamukutte lwakubanga omukozi we yamuleetedde okubanga akubwa amasannyalaze. Kirabika badde balina excavations ze bakola so emu ku pulleys ne zikwata mu waya z'amasannyalaze zabadde live naye
omwami ono Mr. U ne munne yetannakwatibwa yagenze mu kwekweka balagidde omwami gwe bayita Odo Mr. Paul Odoy bamugambye kwata ku kyuma ekyo wadde nga bakimanyi nti ekyuma oba puli ebadde eri mu masannyalaze naye bamulemeseza ne bamukako okubanga akwatibwa era musanze gamukubye omwami ono n'afa so omwami Mr. U yamaze dde okubanga akwatibwa katusuubire nti abali responsible banasobola okubanga bakola ku nsonga zino justice ebeere served because bamanyi okubakwata ffe ne tubyogerako wano mu mawulire nti poliisi yabakutte wayitawo ennaku 2-3 wiiki emu ng'omuntu amaze dde okubanga afuluma justice system ya Uganda osobola okugamba nti si eri awo ennungi ngenda kumaliriza ne story ya Fanero erimu ku kanisa mu ggwanga lino lunaku lw'eggulo bamenye recorder Guinness World Record enono yeyokubanga the longest clap oba okukuba engalo okusinze okubeera okuwanvu at the same time abantu bakubye engalo okumala essaawa 3 n'eddakiika 20 3 hours and 20 minutes record ebadde ya mwami bamuyita Clark Stephen onono nga yewa the festival of awareness at UK Coventry abadde ina record y'okubanga yakuba engalo ne banne okumala essaawa 2 n'eddakiika 16 2 hours and 16 minutes naye wano mu ggwanga omwami Apostle Grace ne ministry ye eya Fanero basobodde okubanga bakuba engalo olunaku lw'ejjo okumala essaawa 3 n'eddakiika 20 that means abasetinze a new world record eya the longest club bano no bagamba engalo zino badde bazikubira Katonda Yesu oba Mukama nga bagamba bamwebaza okubanga bawezezza emyaka 9 years nga bali mu kuweereza Katonda 9th anniversary ya Fanero Ministries so bino byebimu ku bye bakoze okubanga bajjukira n'okujaguza ensonga eyo yennyini bananeyanziza nnyo congratulations to Fanero mwebale kubanga musetinze new record from Uganda to the world so they say tuyanziza nnyo na Apostle Grace Lubega ne banne okubanga bakoze byonna bye bakoze mwebale nnyo mwebale eddala katugende tuwumulemu katono wetukomawo ngenda kuya ne Jeno Bigirwa tutandikirawo paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain.
or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Are you craving for that special meal that will The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yes, kuliko eyo mukuwumulamu okwo nze Edgar Matthew Karuhanga ennaku z'omwezi nabagambe tuli mwezi gwa 31 omwezi gwa Kasambula omwaka 2023 mwebaliye kubanga mutwekuumiddeko Jeno yamaze dde okubanga atwegattako General Moses Bigirwa tumuleeta wano buli lunaku olwa Monday nga tusuubira ebigambo byasobola okutugamba tusobola okujja mu kimu bibiri bisatu ebigenda okubanga bikyusa eggwanga lino ate nga tulowooza nti ayina alternative ideology gy'osobola okubanga atusobola okubeesingako mpolampola yatubuulire ebintu nga baba NUP babiraba batya ate engeri ki gye byali badde bikwatibwamu sirinzeka ndina omumbejja okuva e Bunyoro abamuyita Farida Bikobere wasuze otya nnyabo nasuze bulungi wasuze otya Pusebo nasuze bulungi nsanyusa otuulako naawe ku seeti bani okutuula nawe n'omumbejja it's not something that is easy abatulaba mwasuze mutya katusuubire nti mwasuze bulungi nnyo nze Farida Bikobere ndi mu studios n'omukulu Edgar Matthew Karuhanga njagala okubasukulisaayo mu weekend katusuubire nti ate yabatambulidde bulungi nnyo beyanyigiriza let's hope for the best no week etandise ebeeremu omulamwa kubanga tugenda kugiyingiriramu omwezi omupya this is the last day of July enkya tujja kuba mu August katusuubire nti ate weekend ejja kukuleetera emikisa kooti y'olunaku olwaleero kubanga omugenyi waffe wali mu studio saagala kulandaga nnyo ensonga nnyingi zetwagala tuwugireko waliwo eyasitudde bebi ku mugongo n'amutwalako alabeko Putin abadde ng'amulabira ku TV esayidi zeeri mu Kenya si birungi wane ewaffe FDC si birungi n'akamu abaana beekubye ebikonde si kata Lord Mayor naye bamuyiseemu ne bamugana n'okuyingiza emmotoka ngamba sebo mukulu tambula bigere yingira oba toyagala koma wali ku mulyango nayo nengambe ebintu bisusse bannange so nno tugenda kubanga tupiking endowooza z'omukulu Bigirwa Moses ku buli issue gye tunaba tulese tulabe ye opinions ze ziri ki era gwe nkusaba
nti beerako comment section gikozese ate oyinza n'okutukubirako ku kasimu naye comment section gikozese nnyo teekamu endowooza zo teekamu suggestion zo gw'olowooza ki ku bigenda mu maaso mu ggwanga tujja kubanga ate munnaye endowooza yo tugisoma bulungi nnyo naawe tusobole okuba nga ate okoze ettofaali okuzimba eggwanga lyo kooti y'olunaku lwaleero egamba bweti reading is a pleasure not a duty not a performance. Read what you love, whatever that is, and read for yourself, not for those who tell you what you must read in order to fit their mode of what makes a reader. Reading is a pleasure. It is not a duty. Waliwo omuntu ajja okwagala osome nga ayagala osome lwaki olina kusoma obwo soma bitabo obuli influential ndosoma buno because bo balina definition ya reader bwalina okubeera so don't stress yourself kubanga oyagala ofitting mu definition kubanga okusoma it is something that begins from within olina kusoma what you love osoma kyoyagala because buli osoma kyoyagala kigenda kukuforcinga osome ekirala bwotyo bonatandika n'okugamba ansomeko ku democracy ansomeko ku why nation is fail bwogenda tandika mpola naye ng'otandise kusoma obutabo obukunyumira then buli bukijjanga an addition. Good morning bannanga abakulu bentudde nabo mu studios. I am blessed okanti ntudde mu basajja abanene babiri atali batono omukulu 005 okuva mu eri mu people power ntudde naye mu studios ekyo kintu si kitono kumpi nnyo ayamniya power here tuba tugamba gwoli sale sale ebuli ekyamaani Nyanzi naye oli ku mwanjo gwennyini awo ono ali ku mwanjo era bwe baba kuta obuyinza tayinza tuleka that mentality je tugenda okujjawo wano that mentality when I get into power because I know bring your people ogenda n'ababo because they understand your ideology that is the essence of change bwe kibeera you go with your people. Let me ask you by 2026 let's say in fact 26 elina wala 2024 you've got powers NUP buli omwali mu government mugenda mugoba mutemulete mbapya omugaso gwa change. It is because those who are in power, they have failed to perform their duties. So they have to set aside and we employ new actors. You can start from scratch, really. Edgar, you were a powerful man. Yes. At time Jemazenga interacting and I know you are capable. Yet what to quote the ministry. I want you to give it to me by the mere fact that I'm your friend. Not a friend, but me I can recommend you for an appointment our president because I know you are capable. Yes. Not because you are my friend. Exactly. In Rwanda ministers have your age. PS, bali mu myaka gya Rwanda. Yes. Young people. And you can see how Rwanda is progressing. So, gusoko nulira kachiko ka kosasa aka Yoweri Senyonyi. People who appear before that committee. 65, 68, but they are seals. At their age, you know, I paid 100 million to secure my job. That statement is criminal. But the receiver, but no such management. Someone paid 100 million to secure his job. Now, chiba kitegeeza ki nti mubbi Bashiri kubana andikidde walala nnyo abatulaba abalungi nate tukomyewo mu studios zaffe eza alternative tukubaganye ebirowoozo nate wiiki buli omu bwe mukutte sijja gigenda mu nnyo naye nsaba buli omu asabe mu ngeri ye Katonda asobole omubeereramu Farida nkwaniriza nange naye leero toyambadde bulungi simanyi lwaki nakitegedde ogenda kyogera Farida leero tanyumiddeko ddala wadde atukoze bubi nnyo in this era of kati gwe soka olabe nze naawe olabe gwe soka olabe nze bwe nfaanana naawe olyoka olabe Jeno, njagala tugende mu mboozi. Tutandikire ku in fact lunaku lwa leero Buganda ejaguza emyaka 30 obukyanga obwakabaka bwakomezebwawo. Bukali akadde bwe kati mu mwaka gwa 1993 Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri
yakwata n'atuula ku namulondo y'abajjajjaabe ekintu ekyali tekisangika in that time, right? Naye 30 years down the road tulabanga yes kabaka abaddewo obuganda bukulaakulanye obuganda bwebuli message ki gy'olina eri buganda on a day like this one? Ekisookera ddala njagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu kubanga is a human being. Yes. Okutuuka ku kkula lya emyaka 3 ng'atudde mu ntebe y'abajjajjaabe. Njagala okumuyozaayoza n'Obuganda bwonna n'abawukiririzaamu. Sikinaako buzibu bwonna. Bo ng'oluli olulangira ensonga zaabwe zitambudde. Kati ffe ng'abakopi kati njagala okudiffusinga statement eri gy'ogambye nti Obuganda bwe buli biki mu myaka gino 3 oba emyaka gino 38 ejja Gen. Yoweri Kaguta Museveni, Buganda eddiridde nnyo. Regressing. Yes. Buganda eddiridde nnyo era ordinary Muganda oli subject oba omukopi. Okay? Agenda aggwerera on a daily basis. Ordinary Muganda bamubyeko ettaka ne balimalawo ali ku running battle with ababbi b'amataka. Ordinary Muganda talina busobozi buweerera mwana. Okay? Ordinary Muganda tali mu economy. Yes. Ate kati oyogera bwotyo ng'ate abantu abasinga basobola okugamba. In fact, ye phenomenon ebadde egenda mu maaso nti mu Buganda at least wetulabye enkulaakulana esinga. According to all regions of this country. So if the Buganda you're talking about that has excelled like this, ng'ogamba eri bubi, olwo kati Uganda etunula eti? No. You see buildings going around. Construction is and whatever. Bimerukanga butiko. But those are not Baganda. For me, I stay in Machindi, wano wetuli. Era buli kumakya nkola road work to make myself fit and to save my future, to secure my future. But abantu benziruka nabo bonna ne tukola aerobics bichi byonna basula mu Machindi, they are landlords. Okay? But ku bantu ensanvu kuliko Abaganda 6. Ku bantu ensanvu betukola nabo kuliko Abaganda 6. Conservative Baganda bali benyini waligambye nti mwami Kakumba wuyo nga yes typical Muganda. They are 6. The rest, these are people who are in power. Bebananyini bizimbe byetuyitako ebyo kati gobono bala the development joyisaka amase your apartment ezambuka bichi nti byaba Kakumba byaba Zebidayo wapi? Yeah, ebyo bintu byabantu abali mu power. So as a kingdom ne leadership yayo they have benefited. Era tebabanja. Abakulembeze tebabanja okuva ku kabaka ne Katikkiro we n'olukiiko and the other bitongole tongolao bo jjajja tebalina kye mubanja. Ekyamazima yabawa ebiki ebyabwe ate bibabanje nze nkubuulira because kabaka asolooza ne Museveni bw'asolooza. Okibuulidde? Goma y'abantu abakaaba just ku mu kitongole kya Buganda Land Board. People are crying seriously. Naye but amaloboozi gaabwe okuyitamu ennyo ag'okukaaba because ekitongole ky'emmengo. But kinyigiriza abantu. Ekyo kituufu. Yes. Kakati ne kibanga lwaki batya nti anyway kabaka kijja kulabikanga kabaka yakola ki? Kabaka tebamulengera. Tebamulaba mu kamwa. But ordinary Baganda they are crying. Naye ebyo byonna weebiri kubanga ate side zeeri kiri was central government. Era ne laavu gy'olaba
abantu gye balaga emmengo kati nga abagenda okuŋŋaana olwaleero nga abakuŋŋaana ku mikolo gy'emmengo egy'enjawulo abayitirivu ennyo bakuŋŋaana to show Museveni that we are tired of you. Well, that's how you interpret it. I'm telling you. Because I think they are coming because they love their No, Buganda as a kingdom, bamanyi okumarketinga ekintu kyabwe. Ne kisigala nga kikola ki? Kitambula mu mitima gy'abantu. Okiwuli. Naye njagala okugamba nti abo mwe bamarketinga ekintu ekyo baggweredde, babalidde, babamazeewo. Kati olaba that corridor of Kira, that corridor of Bweyogerere, you corridor yonna eyo nga bw'ogiraba yonna is predominantly Nanebaganda. It is occupied by Nanebaganda. Bu apartment obuli awo obuyumba obuli milioni 4.5 ku 5 awo naawo eyo corridor okutuukira ddala eri na Mugongo. They are Nanebaganda. But one would say that in a country that is developing and in a global village that we have today, you don't expect like Bagandas to be the only people in the region. You are going to come with your money, I'm telling you, and you're also going to build a house. But it is not possible in Mbarara. Even in Mbarara, people are there now. No way, Tebakulimba, Edgar. I know Baganda who have built in northern Uganda. I'm telling you, Tosobola, wali eguru, kangereze ku town. Kubanga no bajja kuloza ndi tribalistic, okay? But muguru town tosobola kugula kizimbe nga gwe Katamba. Tebasobola kikuguza. Okujja Kongo hidinze no hidinga paka wechidda mu manyago. I am telling you, they are tribalistic to that level. It's only Buganda who as a region accepting buli muntu yenna. And that acceptance ya buli muntu yenna ejiretedde okujirya. And for the record, just to defend you, for a while, kuva mukaga mwebiri Buganda has been, in fact, sina mukaga mwebiri. Since even before colonialists, Buchangansi etandikawo Baganda babadde welcoming. Museveni bamutwala Kagudde ye waawo. Ne bamugamba toli waawo wano boss. In fact, no lutalo luno singa lwetegereza. Yalwaniranga wano mu Buganda wano. Abanyarwanda abajja ne kazuguzugu ya 48 okiwulidde mwankole babaga muyite obuyisi jukira be immediate neighbor. Yes. Muyite obuyisi, that's why Banyarwanda found themselves in Buganda, in Masaka, in Mpigi, you know, in Kampala. Yes, because mwankole babagamba muyite obuyisi wano temuyinawo stage. You see? So Buganda batufu kabaka mutufu celebrating the 30 years because batuka ekiseera ne bakanya ne mukulu munejje ne Museveni nti yingiza wano nange nyingiza njagazaaki after emyaka gitugenzeeko fenna ojiwulidde kati kabaka ne bamulekera raniye ayina kabaka raniye eyo asoloza bilioni zenga 2 netera mu kisawo n'agenda birthday raniye eyo bibeera n'ebigendererwa buli mwaka anti nkubuulira naye nga tebigwa Yeo yinzo kumalawo okukolo mu ggwanga kukolo impact eriwa ebweri banda bangi bebalabirira mutwaleyo kamera ate kati ebyawano nabyo tubikaanako so the point nze sifuddeeyo olinga agamba mbu okay sagala kuteeka bigambo no naye agamba kabaka olinga agamba kabaka really there's been an impact. He's also enjoying political realm. No, he's also enjoying it. When you guys were being incarcerated, Kabaka came out to talk about those tortures. Let me tell you, I am saying every issue. I am saying ata omuwayiriza nnyo ne byatanakola ediga izo tortures arbitrary ne byatanakola it's on record. It's okay. Waliwo statements ezikolebwa ne katikira abadde nga akola statement wano ne wali but nze ndi ku kifaananyi kiri ekinene nti omukopi w'omu Buganda aggwerera both sides zimukuba. That is true. Okay? Central government yemukuba
ne Buganda emukola ki emukuba talina waddukira. That's why omukopi oyo bw'alisituka n'akola revolt y'amaanyi ajja kuleeta enkyukakyuka wano, because ebibyo byonna bikoze eki bigenze. I'm telling you. President Museveni olowooza Buganda agitya? Nnyo kyova olaba President Museveni ebbanga ng'oggyeko Joseph Kony ya taking on firearms n'amuteekako ekibuli paka Karuma. Opposition yendala yali atuuse Kona Kamdini. Opposition yendala Museveni gyakafiiringa ng'emutwala ya Mengo. Era bwe yamanya nti Mengo can take him n'agisalira amagezi n'akimala. Yes. Because eyo revolt yaliwo Museveni yali tagisuubira nti eyinza okukola ki okubeerawo. Kakati engeri gye yatambulamu gavumenti yali egitutte, era kwabulako just abinula bubinuzi kwegamba twalakinga just political command, naye ng'omusajja yali akoze eki yali awedde. I was here, I was an actor, era ebyokwekalakaasa ebyo nabirimu, nalaba ebintu engeri gye bikola ki gye bitambulamu. So okuva ku olwo Museveni n'akyusa how he operates security wise, n'akyusa intelligence, n'akyusa engeri gya handlingamu issues za Buganda. Era okuva ku olwo Kabaka ne bamuddiza ebyapa nga 108 gye mikolo gijjukira bulungi nnyo, ne bamuwayo ne ku ssente enkalu abalemuko over 2 billion abalemuko n'akomba ku lugalo ezabuliwo ebusoga tuziyita enkalu bampe ku nkalu mboneku okitegedde Farida. Yes. Ne Katikiro bakatikira abali radical ne bagobwayo emengo like Dani Muliika, because Muliika envuga ye yali ndala. So radicalism yo nemengo ne bagigobayo, ne ba politician abali batambulizaayo ebyobufuzi banamboze bani bonna ne babagobayo bampuuga abali bakizimbirako, because it is a strategy. Niwo bangozimbira ku Buganda ngovuga kya Uganda, it's a strategy. Kakati ekyo Museveni yakimanya nti wano waliwo bannabyabufuzi abakujjukujju abanyiga amapeesa ga Buganda naye nga bategeeza ki ye kugenda. Mayiga yabagobayo bonna. Okay, tubadde tugambe kuva mu nkaga tubadde n'aba political players mbanja Abaganda, right? At a time like this, tulina political player wamwe era abantu bangi bamutaddeko ekifa kyafuuka nakyo is a kind of a problem, because abantu basika bagamba mu ekibiina kyammwe kya Baganda bokka. And Baganda have always been kingmakers. Why do you think, even having a political player, Buganda has failed to take power in this country? Buganda buzibu bwayo. They shape king, but bakola kings. Yes, kati eri. Chinde cyane ku nsonga eri yokwanga ne mukalu wako walaba anti baba rejecting mu regions. Yes, that is an historical problem. Buganda ina ekigambo kibayita obwakabaka. Kakati baba tebaagalayo buli obwakabaka the administration. Baba tebaagalayo another Muganda omututumufu above kabaka. Kakati ekyo ne kireetera Buganda okubanga tesobola kufuga Uganda nga yegaba national cake. Kubanga tosobola kubeera ne president y'Omuganda. Bagumalidde ku kino naye ng'ekituufu kye kino. Because after 1962 kirizo bagaana twagenda mu Uganda, the Republic of what? Of Uganda. Yes. We accept nti Buganda was a state, yes. Ekyo tewali akikola ki? But we moved. Buganda neyingira Uganda nejimira. Okiwulidde? The reason why Ben Kiwanuka yasobola kufuka president wa Uganda, it was the question of Buganda. And okuva Ben Kiwanuka luyalemwa okufuga Uganda, Buganda erejja kutambula bwetyo nga yakuwaako buwi, because tiyategeera diru nene
ekyali Ssaabasajja Kabaka awangaale, which is okay to their own, but it is not okay to the entire country because they are the first stakeholder mu Uganda. They are the first majority, you know, properly located geographically, kakati administrative units zonna n'establishment biri wano, kakati abantu abalina ebyo byonna temubanga temuyinza kubanga ate bya power temubirimu. Exactly, that's what I'm fact nga beba kingmaker. Basalawaani bili atwala kubanga neno lutalo lwaleeta ono ono musajja baluta luyingira mu lwali lukonye. In fact in 1981 Museveni goes to London and meets Kabaka Mwendo. Yayuwamu amafuta agalumaliriza okiwulidde. So ekigambo ky'obwakabaka kiguumaaza nnyo abantu wano ate nga tekirima luguudo, tekizimba ddwaliro, tekiwayalinga masanyalaze, tekizimba masomero, jase byakwogeramu bwogezi ebisigadde, kukuuma nnono n'ebisigadde. Obwakabaka bukkirizibwa okuzimba eddwaliro n'okuzimba amasomero, just lwagamba nti tebabikoze. Tebalina powers. I am talking about powers. Tebalina buyinza buteeka wali police post. Ekyo kyo tebakisobola. Okitegedde. And that is the power, state power. Tebalina buyinza butika lole y'amagye eve mu balakisi y'ebbombo egende ekasajja Girwa. Nanti ebyo biri beyond. Anti kakati omuntu alina powers ziri yali ku kituufu. Beni Kiwanuka, omanyi lwaki Beni Kiwanuka yasalawo okukola n'Amini? Simanyi. Beni Kiwanuka yasalawo okukola n'Amini because of obusungu yali alina ku Buganda ebyamukolebwako mu 1962. Yali awangudde akalulu, Buganda neteekawo embeera mbuyo teyalonze. Nekaddibwamu nekola endagaano n'omusajja wa Kokolo. Omanyi okuddira power n'ogiwa omusajja Weri eyali tazimbanga ku nyumba wadde ey'enkumi ez'omu kiseera ekyo Milton Obote. Gwe n'oddira obuyinza n'obukwasa omusajja wa Kokolo eri mu Apache district n'oleka Beni Kiwanuka w'ebukoma nsimbi. Mutabani wo ayina ekika, ayina katikkiro w'ekika, ayina omukulu w'ekika, gw'osobola okugambako mu structures zonna singa aba agoyinzebwa okitegeera. But ekyo kyabalemu okubala. Ne bakolagana n'akasajja ku Bote ate batambulayo nnaku mmeka nga tebakurashinze. Naye ng'okurashinga n'omusajja ng'alina executive powers aba alina kubetenta. Kati kasike bayitaka kawenke. Okiwulidde naye ng'ezo zonna mesi zaabwe. Engeri gy'oyogeramu General, that means nammwe muli mu kutuwuddisa. Anti lindako eyo ngenda kutuukayo. Mbadde nkyali ku Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka yasalawo okukola n'omusajja ataasoma gwe yali amanyi teyasoma. Amin. Lwakulumya Abaganda bye baamukolako. Baintellectual mu kiseera ekyo ne bagamba Beni nti omusajja oyo waali mulese. Tugende mu ekizairo tumukube nti nange abasajja bankolako effujjo ki kankole n'omusajja ono. Ate Beni olw'okubanga yali wa mazima nnyo era amazima ge gaamussa. Kati ne tujja mu 1980 it was almost the same nti Semwogerere yali actor mu kiseera ekyo w'amaanyi yali talina that extra intelligence oba extra sense of judgment okubala ebyobufuzi ku high level n'omutwalako obuyinza. Naye nga bali abamutwalako muganda munne Paulo Muwanga yamulemesa. Naye nga kyali kimu just kukayana Paulo Muwanga nti gotambuza bwoti nze ntambuze bwenti. Semwogerere byamulema. Kati Buganda eze strugglinga n'okufuna omuntu asobola okubeera acceptable. It was until recently in 2017 Kyagulanyi Robert Sentamu yayimaginga from the marginalized constituency. Okay? Buganda beetawuliza, government ya wakati beetawuliza, bebamerukamu Kyagulanyi Sentamu. Bebamerukamu Kyagulanyi Sentamu ne bateekawo embeera emuwagira ku kifuba. Naye nsaba kubuuza General. Kyagulanyi Sentamu bwe yavaano ng'anoonya mu kalulu ke n'agenda Ankole balina bye baamukwasa ne bamuwa n'erinnya. Bwe yavaano n'agenda mu Akyoli nabo balina bye baamuwa. Bwe yavaano n'adda e Busoga ne mumuwa erinnya eryani. Engobi. Bwe yagenda e Buganda baamukwasa ki? E Buganda tetunalaba kye bamuwa
yagendayo naye tujukira yagendayo okusaba obuwagizi bamukwasa ki tekiriwo anti kyenkugambye ekitegeeza nti nammwe mulina kyemubala no kyenkugambye nti Buganda ye erina ebizibu byayo nti eba teyagala muntu asukkuluma ku ki nze I was with Haji Sebagala ngali popular just like Kyagulanyi bw'omulaba but nga is rejected in Mengo era ng'emikolo tetugigendamu I was his ADC nga is very popular buli wetugenda wona abantu bakuŋŋaana okiwulidde naye nga emengo tebamuwa invitation it was until yawangula obwa meya natandika communicating nabo because ali mu office bane baagala ibayisizeewo kakati ekyo kitutwala wa we are not dreaming ne Buganda ya welcome Buganda ya jisweeping the ordinary Muganda yerwanako era Buganda bwe tuba twogera kati ku by'obuyinza power power eri state power tetutula na Mengo to discuss that kind of what because Mengo abantu bajambula that power ne beddiza obuyinza wano mu Buganda ne beetamu omuntu waayo n'omuntu waabwe anti federal system if you are under one republic era bajja kwata obuyinza anti kyenkugamba nti kati if you are looking for the position of Uganda in the question of Uganda okay oyina genda kamwocha oba oyagala oba toyagala because the ordinary Muganda yekolamu omulimu supported by nane Baganda naye nga bwe bali wano ne basweepingawe ebintu bye NRM kati mu kusweepinga NRM osweepingiramu ne establishment yawa yemengo mukakasa musobola okulya buyinza nga temulina support y'emmengo era tetugina that means mujja kulya buyinza no tujja bulya ate kakati first phase tetwagiyitako singa kabaka first phase ki nanti nze nange sinzira yaliwa kakuwa ekyokulabirako Thursday last week yes I went to Kayunga for burial okay but omuntu gwe twali tugenze okuzika nali ngenze kuzikirako mukwano gwange tubeera naye ekamuli ngafiiridwa jjajjayo muntu wa myaka 9 olumbe ne lutambula nga tekuliko NRM no ngo wadde muzindaalo kwogera nali sikirabangako nakirabye Kayunga kitimbwa nene wamwe ekamuli osiwo gaba temukyaba kakati andiga eri tulwanagana nabo twabakendeeza bukendeeza but ekayunga nalaba bakansala b'emiruka nga ba nupu chairman wa division kitimbwa mwami Malinga nga wa nupu bakansala ba district omuntu eyewangamye mu kifo ky'abantu nga tebamulonda nga ye chairman 5 tasobola na kuyita mu bantu era naliyo nenda kwedde okiwulidde so kati that is the first phase I've told you in the first phase twagikola ki twagiyita Buganda is liberated politically is liberated era bwe nalaba infrastructure eri mu Kayunga yanjawulo n'eri y'Ebusoga ngenda ku in terms of road network disagree nga nawe nti Buganda tell liberated politically Buganda kati ina negotiator waayo hani Robert Kyagulanyi sentamu but let me tell you even the Bible says nti woba tosobola kufuga bewuwo ogenda kuhogala kufuga abantu abalala right if your very own family baganyo okusupportinga how do you have a moral authority of mbongenda confuse we are talking about the absolute power. Yeah. Who has the absolute power? Ochimanyi nti mu Uganda kabaka ina absolute power in Uganda the people don't subject sibe singa kabaka avayo n'abayisako statement eri against you muchimanyi nti muluzinga support mu Uganda let me tell you kabaka sagala nyo kukola statement wano zikola ki zigira naye botunulira how is moving olabira dalanga moving towards Museveni's interest because emikolo gye gisembe yo giraba abadde promoting abayimbira Muhoozi okay nga bawa platform n'ebigenderako ngani abawa platform Sabasajja
But you guys are overthinking. No, not overthinking. No, we can't get Farido Musanyusawe. Bobby Wine. No, how political is that? So you want to say Bobby Wine because Farida loves Bobby Wine? No. Farida, I mean Farida the Ediga. Muine chintu chemwerabira. Nti if you are an institution, if you are a popular man, if you are an influencer, if you are an authority, buli kyokola kyonna kibeera calculated. Yeah, because it's a message, a message. Kiba kisindika ki obubaka kiba ne implication mu society. Yes. Kakati gwe lwogenda obugenzi omulambaalo mbono yansanyusa my friend oba ogenda creating a controversy zitasobola kujjawo. I am telling you. So ogamba kabaka teyalivuddeyo kusimba palaso because palaso ayimbire wa Moses. Kankubulire nze nganze Bigirwa Moses. Omuyimbi gwe bayita Catherine Kusasira. Anyimbira bulungi. Be bakyala abatandika okuyimba wano nga nange ndi muvubuka. I was here in Machindi. Ngambira banga bigire. Mukaddiya muno. No. Njogera ku 203 204 205. Oga twali ovuka. Ligina amazi. Ojiwulidde. But olwa status mwendi. Yes sir. Naye mwali. Okay? Olwa byendiko ne embere eri mu ggwanga. Sisobola kukola mukolo nibagamba nti Bigirwa ngenda kuyimbira ku bwerere ne muyita. I cannot because okujja kwe kuina communication je kukola ki? Je kukola. Two, nagenda ku mukolo gwa Mbidde. Bwe ngenda ku mukolo gwa Mbidde embaga ye. Nga gwali sina kyenjogedde nawe. Omukolo gwe gwali gujjudde ebyobufuzi. Abantu bawulira ate bategeera. Aba viewers baffe si bantu basiru. Kakati VIP section. I was supposed to sit in the VIP section. Naye ngenda okulaba nge erimu Gashumba, erimu Andrew Mwenda, erimu abantu abatambuza Muhoozi project abali ku front. Najerekereza nentuula mu bavudde Masaka. Because I cannot be captured sitting with Andrew Mwenda. You see, that is what I always tell you guys, and that is a seed that you're sowing in that has been sowed in the generations, your generation, and you people are also sowing it in the generations that are coming. Yes. That sitting with someone you don't agree with ideologically makes you a villain. Yes. That means toina kutula kuna muntu gwotakkiriziganya naye. But I want us to reach a point, nadala mwe political players, mutandika okwagala eggwanga okusinga interests zammwe. Nti there is nothing wrong today if you met President Museveni. There is nothing wrong kama wange ngoba kusanzire Muhoozi nga mwogera. There is something you can learn from Muhoozi. Anti kakati you can tell Muhoozi. Anti kakati kyenjagala omaye kiri. Naye that extremism je tulina. Ekyo kyali badde wali badde mutuufu. Singa Mwai Museveni mutuufu. Mochi. But Mwai Museveni is bad. Is not right. Because engagement zonna zabadde n'abantu babadde takkanya nabo zibadde ziperforming purpose ya continuity ye. Waba takumira nga toggwere mu kikye temutuula. So meeting and atakumira. No. Is it by force or okusala okudda kusaidiye? Living example weziri. The current one is the ndagaano between him and the Democratic Party. If you hear about Mukasa Mbidde, Honorable, engeri jali mu kutambula TV ku TV ng'ayogerera endagaano. Okay? Olaba nga Museveni yagivaako. Jeno omanyi waliwo ekintu kye bayita integrity mu nsi muno, right? First listen to my point. No, I'm going to you're submitting a room. Gwe, haven't you been approached by people in government?
I know you have been. Lwaki wagana? Kyagulanyi, I know he has been. But why do you think you're still there? Are you the richest of them all? No. Buterevu. But you are willing to stoop low. Yet you can go and get the billions that some people have got, right? Yes. But you still stand to an idea you believe in, that you have believed in for the last 20 years. Yes. So that means people like Bigirwa still exist. Joja kumitinga Museveni, omutunule maaso omugambe musajja gwe. Sigenda kulagana nawe lwa basis eno. Anti kakati ekyo twali kituuseeko singa Mwai Museveni abadde azanya byabufuzi, because ye tazanya politics, ye azanya survival. Kati omuntu yena waba azanya survival, kati olaba omuntu nga Anita Among yakopa notisi za Museveni nti tazanya usual politics yono wokungula abantu kubamanyi. Moment yona gyafuna agikozesa for him to achieve his personal gains. Okay? Kakati Mwai Museveni yo okuwanikayo obwanisa ekifaananyi nga muli naye kyali badde mu nsi zonna ezikulaakulanye politics ali ku level nga bw'okola ki bw'ogamba, naye kati ffe tuli ku level ndala. Lwaki omulinda awanikeyo musooke? Awanike. Onagamba nze namulabye omukulu ono. Twabaddeko ne president naye tannawanika because tulina kyonyonyola abantu okusinziira nga bamanyi bw'azannya. Tewaliwo omuntu gwe bamanyi nti asobola okutuula naye oli n'amulema okumukonvinsinga. And it has been proven. Olalo abantu bonna abazze mu meetinga ng'olabira ddala balemeddwa okumukonvinsinga era asigadde ye champion, including the current agreement of DP and NRM. Babulidde muli. Kakati waliwo omukulu n'agamba so Bigirwa, being on a public community event being on a public function with only one side of the community is an achievement. So not bragging about being on a barrier and deny NRM people a chance to communicate is good for democracy. Shame on you people. The things you are trying to fight are really the things you are professing. No. And some of us are nakani kugenda kubalalizi mugamba ali mutu naye ate mwe bwemubera ku barrio ne mugana aba NRM okugera itizo nkugambye nabadde ku barrio salabyeko wa NRM tebabaddewo bubeezi oba babaddewo ne bagana gye baali giddemu eriyo cupayi ebifo byonna baabitwala. Yes. But I'm saying zenchali kun phenomenon yene yokubanga the things you profess are not the things you wemulwanisa ate they are the very same things you are doing. Isn't it better we stay with the devil we know? Ediga twogera ku society, a rotten society. Mwai Museveni ja rotten. Okay? Kakati Mwai Museveni yalina obuvunaanyizibwa kati okwansaringa n'okutereza gaps ezo za creatinze ng'akyali mu pawa emyaka gino emitono gyakyaliwo, because yatutuusiza ku eno level of hatred nga tosobola n'okujja obuzi mu studio wano n'omuntu wa NRM olaba ng'olumemba nga kugamba kinene nnyo azifu yakuttira abeewa okitegedde. It is because ebikolwa oli byakoze eggwanga byebitutuusaawo mu mbeera ey'okubanga tosobola kutuula na muntu we NRM ne munywa cyayi kyabulabe nnyo. And it's a level mu development nti mu myaka egijja tujja kuba tetukyaddayo eyo, because zino zonna lesson nti bwe tujjako Mwai Museveni tetwagala mukulembeze mulala agenda tuvuga nga atukola ki nga atukola Mwai Museveni byakola ki bino byonna bye tulimu Moi yabikola Kenya naye kati olwaliro tekisoboka. Moi yabikola Kenya byonna ebya Arap Moi Luto si byali mukola tasobola. That's why they engage him. That's why abataka bamuengaginga ne batuuka n'otwala abasirikale emisinde, because bamulaba ng'ayagala kubazzawa ayagala kubazza mabega. The local people, they are empowered. Basobola okuteekawo resistance yonna
ne bagamba nti tugenda kutwalamu ekyo. Nabuuza muna Kenya yali anvuga mu ka special ne mubuuza nti omukulu bangambye agenda kukola kikukyusa constitution mwami William Ruto n'agamba asiwezi iye ameenda na Moi hawezi kuongoza paka ukufa. Okiwulidde ng'olaba omuvuzi wa special ali konko sure nti mwami Ruto talina busobozi bukyusa ki semateeka omuliro gukola ki gwaka ate wano tulina omuntu asobola kakati wano esoboka so olaba nga tetuli ku level y'emu process njaga tugende ku nsonga endala ya Forum for Democratic Change ne opposition generally naye just oyogedde kantu ka constitution akanzijukiza nti tulina omuntu wane akyusa semateeka nga bw'ayagala but that thing tukirabanga ekitono but no that is undermining the sovereignty. I'm telling you, kiraga weakness y'abantu. And it has been a pattern. Nti wemba sikwatagana na ka close ako. Wekaba kanzijamu ke tuba tujjawo. Nze nsigalewo. And ekyo kitegeeza nti abantu kyali banafu. Fenna abali ku front n'abatali tukyali banafu. But do you think President Museveni waliwo omuntu alifuga eggwanga lino nga walifuze? Emyaka egyo kizibu. Ajja kusigala mu byafaayo ng'akyasinze okufuga ebbanga eddene. Myaka 40. Era susate nga bweri ndowooza nti tuyinza kufuna muntu ayinza kutwala myaka 4. Ndowooza susate engeri gy'erimu eno basobola okutwala eddakiika ezo. Naye gye nno njala tugende ku nsonga endala ya Forum for Democratic Change. Forum for Democratic FDC ebadde mu mawulire Council. In fact, revelations twazifuna dda sente zajja ziri mu billions of shillings banji bafuna whistleblower besije nasooka atubbirako netugamba ne batugamba National Council eri mu kunoonyereza ku nsonga zino era bafulumiza reporting ku lunaku z'omwezi 28 yabadde Friday wedde naye okusoma report eno ku babaka abalina okubeera mu National Council kwabaddeko ababaka 66 bokka tekikola even half of the entire National Council. N'abo ababaddewo they are mad with a lot of irregularities. Abamu balwanye abati babakkiriza kuyingira abamu babasibye singa walabe stories twalabye abamu babateeka babakutte kukyaliko bakifeesi ku FDC offices ku ssaawa zino zennyini opposition eyimiridde etya mundabayo opposition weri and the opposition is not headquarters of different parties. Opposition is the marginalized local people. Abantu abali ku ground. Kati abantu abo omuntu gwe balabamu emunyenyeso mu ssaawa eyo yasitula obwagazi bwabwe. So kati bano olutalo lwe baliko ku FDC lwakugaana kuwaayo kati kugaana kuwaayo kati akabakwasibwa abantu bakabajjako bo bawakana period yabwe eweddeko bakakwasa omulala kyebaliko kyekibatta kyokka tewali kirala bagaana okuwaayo akati nti we as the general public we have been with you for 20 years but now we have identified another fighter, okay? Gwe tugenda okuba obuwagizi bwaffe. Mumukwasa akati. So, mumukwasa akati muwagira tutambuliraawo. Bo ne bawakana. Yes, sir. Mukuwakana. Ne bagenda ne batuula ne jjajja. Obujulizi obuyina. Bo bennyini be bawiso blowing ne ku kino. Okiwulidde. Kituufu bebe. Yes. Tewali abalongo. Ne batula ne jjajja omanyi try to cause alliance of the willing nti katwegatte tukole front naye jjajja yo n'abagamba nti temusobola kwegatta n'oyo muyaayi eyakayingira ebyobufuzi gwamuli ati senior citizen gwinandala gufuga n'embaale no you cannot billions of money you can't contest against me DP where are you billions of money you can't contest
against him. And people have a school of thought that they also gave NUP money. Nze nkubulire kyali. Namwe babatemera because ife byaffe birala. Nanti era namwe mwagenda awo namwe babatemerako naye tugende maaso. Nze nkubulire ekiri mu public domain as of today. Yes. Okay? And what is in the public domain and truth are two different things. So tuli go for this. Tuli go position. Yes. So bwe bakwata sente z'omusajja ne bayingira ekisaawo. In the interest of Museveni. So gwe nawe okakasa ndizo sente zava wa president. Different ati Dr. Besigye ayinza okulimba. Maybe I was misinformed. No. Yayinza okuba bamuletera miliyoni 3 n'azizira. Era musajja muzira nnyo. Nze nayongedde omuwa respect. Okwerekereza miliyoni 3 ezaawamu mu kakutiya. Musajja nnyo. Siza kusainingira zitaagako signature. Okiwulidde nga tewali na kamera. Musajja. So integrity. Sibanja abachi. Okiwulidde. Kakati bayingira akalulu in the interest of Museveni nga bakimanyi bulungi nnyo bagenda kwawuzaamu obuwagizi obw'oludda oluvuganya. Kakati Amuriat n'ekimukubya tiyagasi omungi ennyo mu campaign. It was because bali baagala kandeekya ye erinnye. Kandeekya bamubatiriza right from word go ku nomination. Okay? Because that story yamutunda nnyo. Yes, kakati nga baagala kandeekya yeekole ki erinnye. Nga bw'erinnya eba erya ku Kyagulanyi. Ekwerya emitwalo 3 yafuna 3 nga mugumu. Okiwulidde. Kakati that was the political calculation ya jjajja. Kakati debate gye twali baddemu olwaliro bannayuganda nti musango ki gwe tusaanye okusalira abakulu bano ffe nga bamemba ba general public abaagaana tuyingire ekibalo ky'ebyobufuzi ekitegeerekeka ne bazanya ebyobufuzi ebiyamba jjajja. We are supposed to sentence them politically. Politically. What happens bw'obanga osobodde ogenda ewa jjajja n'ojjayo ssente n'ozireeta n'ofront Farida ekintu kyoyogera kikontana n'olutalo lwe tuliko. You are saying it, let's dine with the devil. Tujjeyo emmere tulye tusurvivinge ku olwo ekyo kikontana ne bye tuliko. You go with a long spoon. Gw'oli ku ki? It does not stop you from eating. Byakufuna. N'ogenda n'akajiiko akaliko. Gw'oli ku byakufuna. Ffe tuli ku byakuggyako musajja. Kakati ekintu kye twali debatinze olwaliro nzira kyenjagala abantu bateekeko amaaso. Bano abasajja basaana kibonerezo ki? Abaayuwa lindawo kati neddiga. Abaayuwa ekibalo kye twali tubaze ekyali kisobola okututuusa ku buki? No, ensonga nti esobola kuba kibonerezo kubanga twali wano Farida ne nkugamba nti ekintu kye twali tupanze nga twagala President Kyagulanyi Sentamu running mate Dr. Besigye naye nga ali in charge of Western Uganda deputized by General Mugisha Muntu bamaninge Western Uganda ne resources tuzibawe kubanga zaalirabise. 2 Nobert Mao amaninge Acholi sub-region because north tagirina yonna eri mwesi nayo tayogererayo Lango tayogererayo yekyangirawo mu Acholi gulu kitugumwawo agago talavwawo muwawo abere principal number 3 oba number 2. Then Nandala Mafabi and his team Amuriat bakwate Far East. Okay, chekyali ekibalo. That is Sebei, part of Karamoja, Wadengeri mu north, Teso, Bugisu, and Bukedi. Okay? Bamaningawo, ne resources zibaweebwe tutayize omusajja. And then Busoga, let it be manned by Salamu Sumba and the likes of Bigirwa Moses n'abalala. Because try to gisobola. Okay? Yeah. Tujje wano tukole ki wano areas Lukwago ne timu ye bamaninge Kampala ne Central Region. That was the political calculation. Abasajja ne bagigaana.
okiwulidde mu kugigaana ne bagenda omusajja ne bafuna ssente. So mu politics they are criminals. Yes, era mu struggle they are traitors. So mweyembeera nzi wengambire ekibuuzo nti these guys basaana kibonerezo ki? Mubanyageko akati lwampaka. Okay, akati twakabajjako tebakalina akati, but nze ndisikasinga kiri ekibonerezo kitwandibawadde abantu abalemesa ekibalo ekireeta enkyukakyuka mu ggwanga. Temulina kibonerezo kye musobola kubawa okujjako ekyo nga nkimaze abantu. Then ntuuka ku the individual players mu kintu kino, the likes of Elias Lukwago. Ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso. Muganda wange mukulu wange Elias Lukwago yeruuza kubanga ali mu kaseera kazibu. Ekisooka singa bali konsayiringa, singa party eri konsayiringa, kitegeeza is working with the people who worked with Museveni. Ekitegeeza okitegedde era yabaze nnyo n'atayingira lukiiko, yataddewo embeera yonna n'agamba n'atayingira lukiiko. So ebyageze mu lukiiko tebimukwatako, akyasigaza empiki ye, okiwulira eya credibility. Singa successfully balwana ne bali konsayi yes, kitegeeza nti is directly working with Museveni agents. So there should be no reconciliation. If there is no reconciliation, yes, there should be and it's two way. That is the first side of the story. The second side of the story, ekibiina bakimugobyemu kubanga gye tugenda era kanandala kamugobye mu kibiina n'amuliyati because he is a candidate. It is alleged nti ayina interest. So kiba kitegeeza ki bwe bakugobye mu kabiina kitegeeza mu kibiina kiba kitegeeza nti one olina okutandika ekikyo oba okuyingira ekirala ekiriwo ekitegeerekeka. And that brings me to the question, do we need these political parties anymore? Parties, they are very important. Why are they important? Last week tewali wano naye nze nali mbimenya. Yes, naye nga sina kituuka but in the recent history of government change, especially on this continent, yes, political parties have done little or nothing to change the status quo. In Africa generally, political parties worked best at a time when we were fighting for independence, right? They have become institutions of corruption, institutions of politicking, and giving governments legitimacy. Nti wolaba forum for the FDC weri, nolaba NUP weri, nolaba DP weri, ngambita bibyaddala mweri. You have given someone legitimacy to say in the international community, I am leading a government that even has an opposition. No, Edgar. But these opposition are being paid. They are having money. They are playing around with Ugandans who are every day voting for them. Edgar, ekyamazima njagala okitegeere nti you are wrong in your opinion. That is maybe subjective. Yes, but you are entitled to your what? Exactly. Your opinion. Kuloga nti ebibiina they are headquarters of corruption and whatever. Obeera nga agamba nti oli akozesa omudumo gw'emundu ye mutuufu. Ekyo gwa bakiyita politinze bwo. Era nti okwesoniza kino. Lwaki temugenda mu nkola endala? Era nakikugamba. You are advocating for violence. No, I'm not advocating for violence. I'm talking. Do you remember when you started the People Power Front? Yes. How united it was, how it was welcomed by the people. When you started NUP, what happened? Remember the members you lost? People Power tukyagina. When you started Temukyalina. No, it is just a political season yekyuse. It's just a but the energy is still there. Kati kyenjala okutegeeza kiri kimu. Gwe lwogamba nti we have no role to play as parties. Political parties. Yes. Oba weerabidde ebintu ebikolebwa political parties. Last week nali wano tewaliiwo nali ne Farid ono ne tubidigesting ne tubigendamu. The role of political parties n'ebirala. Okay? Bya mugaso nnyo parties zezimu ku pillars eggwanga kwe litambulira. Political parties. Era eggwanga eririmu demokrasia ategeerekeka ebibiina biteekwa okubanga biina space eri unlimited.
Only that we have an opponent atunulira ebibiina by'obufuzi as rebels, as enemies. Era waba byatachi waba akola response ye ajjanga agenze mu lutalo okulwana ne ADF oba ne Joseph Kony. Exactly. And you can't compare the two. You see, the other one is worse. Mwe Museveni soko ulire bwana Edi. Mwe Museveni tomwogerangako mu bintu bya demokrasia. Era wali badde otuwane respect ya maanyi nnyo fa basobodde cooperatinga under Museveni political. I'm telling you, omusajja operatinga in an abnormal situation. It is what I am telling you exactly. In fact, pointing yango jinzijide bulungi that you know you are in a status where democracy is not working, right? For the last 30 years, let's say that's what you say. Yes, you know it. But you're still using the political caravans that are used in fighting for democracy. Okitegeera. Chiche entegeeza nti at a time wowera mu time nga ya calamity era togenda ku responding in a of calamity. Okitegeera. Enkuba weba eyingidde mu nyumba okimanyi ne bafu ne sowane esobola okukola. Anti fechete Cheni mukugamba kiri bwekiti. Otegedde political parties omusajja tagenda respecting a democracy. Ochogedde ntoso amukuba mu kalulu. Why are you still forming political formations? Isn't it the time right now to form what you call movements, like people power movements, things that have been on track record to show in the entire African continent that they have worked? I want you to show me in the recent history, the recent past, any change of government in this country, starting from Kenya that was led by a political party. No, you realize they have all been coalitions. We have examples in Ghana. Ghana has had its independence from 1957, has had democracy from 1982. No. Anti ongambi enti nkuletera example. The recent history because things have changed. Kakati kyenjalo okutegeeza Eddie. Ffe tetwagala abaana baffe betuzadde. Tetwagala baddemu kukulemberwa bukulembeze bufaanagana ffe tubaddemu. Yes sir. Obwaba warlord. Argument yo ntuufu. Naye bwe tujja applyinga kitegeeza kudda mu Museveni kye yakola. Kola pressure group kali. Okiwulidde? Kitegeeza kudda mu Museveni kye yakola. Bodda mu Museveni kye yakola n'okwata power in any way. Okay? Era nawe ogenda kubeera unlimited. Togenda kubeera accountable. It's what I'm trying to tell you. Because always movements are non-violent. Exactly, pressure groups. Really. Because you realize political parties we are fighting dictatorship. Exactly. Muku fighting a dictatorship, oberanga ayiga engo jimanyi. Yes, a lion. Kati woba oyiga lion, oteekwa okugenda n'abantu mu nsiko ng'ekisooka mwenna mwekiririzaamu. Because any time eba kugwetaayiza. Naye singa eba etaayiza Bigirwa, are you able okumutaasa? Oba mugenda muleke mufuule enva. So, we are fighting a lion. It's a process. Tebagidumira yakubaza bubaza. Fighting a hybrid dictatorship like Museveni. Okiwulidde. Anywa obuseera atanywa malwa na walaji. It's a process. Fighting for democracy, it's a process. N'abasajja b'e Kenya bogamba nti bali kiriya muko nakati bali ku street. It's a process. Bwe baagala ensi yaabwe ebeere balabanga tebanatuukawo. Okiwulidde. Countries like lowooza political parties zigenda zina we zikutwala. Okay, kankubuuze. Gwe lwaki olowooza NUP esobola okutwala obuyinza? NUP esobola okutwala obuyinza kubanga one eyina trust y'abantu. Eyina clear leadership. Okay? Yes, nanti kati FDC bwe yali naye teyatwala power. Namwe era temujidde. Okay? Kakati ffe twakatandika toyinza tuweeyinga ku muntu abadde mu kisaawe emyaka 2 naffe abeena. Tetunaba kulemererwa. Let me tell you. You're treating it as the usual business. Nedda ssebo, mumuyina ebintu bye mutalaba ffe bye tukoze. Nze nkugambye nabadde mu kyalo e Kayunga nga tewaliwo NRM azze. Ekyo tekibeerangawo. That is a step.
in party politics and democracy building. That is a step ahead. Okiwulidde wetwogerera wano gomanyi kyekitegeeza Mwai Museveni okulinnya ennyonyi ne famire ye n'agenda mu lukiiko olwa dikiteeta badikiteeta ne bakuŋŋaana n'ayanjulayo mutabanyi we nti ono yanzirira mu bigere kitegeeza tulina bye tumutuusiza mu diaspora takyegazanyizaayo olwaleero ali Sabia Montenegro eri mu busi obuli mu by'emmundu sikuganye byalimu byonna tumutayiza ssebo ekyo sikiganye. But the thing is this, what was the vision of you people? To take power. Exactly. Yes. That is the vision. Yes. Not to just meander around, not to play around, not to do it. It's actually to take power. To take power. And if you are here and you're telling me you want to take power, having a political party card that was registered by yourself in a system of President Museveni, that is under the laws of President Museveni, that is given money by the President Museveni, and you're telling me the truth here and my viewers that you are going to take power, that you want to take power. We are going to take power. You want to take power? Yes. I would say stop your jokes. No. It's like no. Kakati golinga gugamba Edgar nti Mwai Museveni yagula emundu nyingi nnyo. Aina zitanka, aina helicopter, aina buli kintu kyonna. Okiwulidde? N'olw'ensonga eyo olw'okubanga aina emundu nyingi nnyo tuleme kuba agenda zikubisa asobola zikubisa yeka tasobola. No, he can't, but his argument tasobola. is So newankubadde nga establishment eriwo yonna ekolera mu favor ye ekyo tekiyinza tulemesa tekiyinza kututeeka mu mbeera esurrenderinga. But it does not put you in a position of you winning. No, we keep on making different attempts. Okay. Because tomanya attempt kye navaamu goal. I'm telling you, you keep on shooting on the target. Yes, you are. No, but what I'm trying to say is kitegeera kubanga gwe golabira ddala nga Museveni sente ezirwaninga ekibiina kya golabira ddala nga ebintu byonna bye tukola tibiina naye ffe tumunafuyiza ffe boolaba bakolera mu eyo embeera musanze omusajja bamunafuya. Nze kyendi mu kulowooza nti lwaki ogendera ku script oli gy'amanyi. Leta script endala. Let me give an example like in football. Pep Guardiola omumanyi olaba omupiira. Buli match gy'agenda okuzanya Pep Guardiola agitegekera according to the opponent they have. Okitegeera. Bw'ategeera nti ono opponent ayinza okaluba agamba kati eno sigenda kukubisa Phil Foden nja tandisani Kevin De Bruyne. Wagamba nfunye omuyabayaba. Mweno match kantandise Phil Foden muteekeko ne katota akalala De Bruyne akole ki atule. Mubire munana mu Champions League semi-final ya Man U ne Barcelona. Wala Barcelona wechi yaliko ba Messi bali on top ba Xavi omusajja nagamba kati okujjamba n'abasajja kafune packaging sungu kola mulimu gumu genda oyitolole ku Messi paka wona muli Messi wa mupiira. What am I trying to tell you? At a time when you are in a situation that is dire, it means you have to take dire measures, right? Lwaki osigala okozesa system yennyini eyo? Lwaki togamba kati omanyi political parties no bazi compromise nze but abantu babye nnyo ssente muno tulemeddwa abatubbi akalulu. How do we go against this now? Do we need a pressure group? Do we need to be under one umbrella? Do we need to start maybe a military wing? Anything else? I'm just saying that's just hypothetical. I'm just saying bring other solutions that have not been tried rather than coming in the same status quo ng'oli mu same system same jacket ng'atoli oli muku 6 kulimba nayo nzo okuba nawe tokimanyi naye ng'oli muku misiri nga bana Uganda kati sebo omukulu Edgar. Yes sebo. Ebintu byogerako obulumi bw'olina mbulaba. Okay? Si bulumi. I just feel muli mutudi. No. Even if Chagulanyi was here I would tell you. Obulumi bw'oyogerako mbulaba but ebintu byonna byoyagala okwogerako byali bikoleddwako. They are not new. Changes zonna ze tubadde nazo mu Uganda zibadde influenced by violence, by armed men. Changes zonna ng'ogyeko ya 1961. Okay? Yeah. So mweye embeera emundu teyinza kubanga ye solution yoba oliawo. Because teyambye Uganda. Emundu ereeta ba warlords
abatali accountable to the general public abatwala sente ng'ebyo baagala ekyo kyo bwe kibadde. And then too political parties zino zina role era nze bw'oba onenya Edgar njagala okusinga onenye ali mu driving seat. Nyerere yali tayagala bibiina bya bufuzi naye but yatuuka ekiseera n'agamba eggwanga kandiwe chance ndizimbe ne embracinga political parties naza advocatingira naziwa ne ground zizimbibwe n'atabeerako gyanyigiriza neegi paka lwe yavaawo n'aleka CCM nga y'amaanyi naye nga ne bakyaddema we bali nga nabo b'amaanyi wadde tebakwatanga ku power naye olaba nga Tanzania balancinga in terms of checks and balance because the opposition is very strong by the areas zibafuga nga litosobola kusangayo bya CCM baachieving anti you cannot find a lieutenant or a general or a brigadier nga yogera ku byabufuzi because babuilding ebyobufuzi by'eggwanga nga ba politician abali mu ggwanga eryo they are capable of managing the country. As we talk now mu Uganda amagye galowooza ge galina okuleeta omukulembeze and that is very dangerous. Bali abasettinga amagye n'ebyobufuzi bagasettinga nga gaba galina kutuula eyo kusalutingira civilian authority ebeze kakati otudrivinga oyagala neera Uganda tugisuule mu meesi endala tuve mu era ya Museveni tudde mu era endala okiwulidde nga nayo nga teyina meaning mu kukulaakulanya eggwanga. That is very dangerous. Twagala tufune change eri meaningful Edgar ng'ogenda kola emirimu gyo uninterrupted but singa tuba tukutte obuyinza in our own way naffe tujja kujja tugambe Edgar mwayogedde kyawo ku alternative naffe tubayoole ng'eba abayoola wano okiwulidde Sasiro omukyala nga Farido n'okumuyoola namukasuke mabuusu for what? Because of bad work. I think you have misunderstood me. Because of bad politics. You have misunderstood me, but I also think being deliberate. No. So, for me, no. That is the solution. Alternatives. Practical alternatives. No, let me ask you. In countries where they have changed guns, the Tunisians, have they fought with guns? No. Chini mukugamba, it's not really about katika nkubulire omanye cyali Tunisia. The political parties are not doing no omanye cyali Tunisia. Tachimanyisho finally kigwera mu mundu finally kigwa emundu ekoze eki evuddeyo abantu bajja ne bekalakasa naye bamala ne bakwata ne mundu ku street ne batekinga on the army nekola ki ne surrenderinga finally kigwera mu mundu era bwolaba Tunisia weri olwalero Parliament bajigala. Of course, it's not a one-time thing. Parliament bajigala, judiciary tekola. It is one man's rule. Jino katuchiveko tugende ku nsonga ya Muhoozi kuwanda wedakika tusikazanga 10. Naye nga kyenkugamba generally muli mukutudisa as tewali wokudisa kwamu. Okay. Kati Edgar Kyenjalo okugamba kiri Muhoozi Museveni asala ebigere n'ava mu line ye najja mu line ya political parties nagulayo babaguze nga bola we are disorganizing but we have also disorganized him. But what do you expect him to do if you were president? Anti kyenkugamba we have also disorganized him nafu tulina abantu betumututeko okiwulidde era tayimiridde bulungi mulwako mubeera Kampala wano temumanyi pressure Museveni gyaliko naddala mu byalo eyo eri ewafu ali bubi nnyo in terms of public appeal. No. So let me tell you, even if it was any other part of the country, you cannot rule a country for more than 30 years and people still liking you. It's just automatic. There is that hangover until ensi ekowanaba kwagala kaba twetaga kutusa. Kati ekyo tekijjabuzi. Naye kansome message yo n'omukyala then tugende ku nsonga eyo. Nache Unerita. I'm glad nti General Bigirwa agambye nti okulwanyisa Museveni si kyangu naddala nga ye Museveni anywa obusera. Kati bo aba opposition lwaki tebagamba bawagizi baabwe okuva mu nkwacyo okwepiica emikono n'embaga mpozi ne film festival basobole okubeera soba okutwalaganya omunywi w'obusera n'amata.
ndoza ali mkuba gwe mu mpola mutegedde gyagenda kama we ali muzifu no kati kyalina okumanya kiri kimu international platforms Kyagulanyi zaafuna tozitakinga for granted. No one have ever had that opportunity okuyimirira ku international platforms no advocating no yogera ekigambo Uganda tiwaliwo wekyali kibadde wano. I'm telling you, and don't underrate that platform Kyagulanyi gyalina. Nova nogende New York abazungu nanti baja underrating alwakuba teyina impact. Nanti oyinza okulowooza teyina impact olwaleero. But nkugambye tuyiga engo tugiyiga mu process. Omuntu agende New York nakubayo olukiiko ne lukuŋŋaana abantu nga n'okusosola basasudde nga bazze kulaba the ghetto president. Okay? Tulowooza nti omuntu oyo wa bulijjo. Taba wa bulijjo. Era bali abasajja bakyerupaabo bakimanyi bulungi nnyo nti e project bajja giggusa. Abazungu baba nakukuba tebakukuba mu dakiika 2. Abazungu baba nakukuba bakukuba mu process. Abazungu bamuleka abazungu the biggest hypocrites. Anti linda ko the biggest hypocrites. Kituufu nnyo. On track record. Naye kati basudde bameka. Goyagala ffe tubaleke bule. Naye mawanga gye basudde nga tunuddemukko nga bwe gali. Anti kakati but they always have an interest. Kati naffe ka driving to fitting mu interest zaabwe. No, the problem is okay? When you weigh the interest they have with Museveni and the interest they have with Kyagulanyi, you realize they did Museveni more. Those people are just only time they will leave Museveni is when they see Museveni is at his weakest. Kati gwali kubina ebyokungulu. Ebyomunda byebiriwa. Kati abazanyi ebyomunda. Fetumanyi kyekitegeeza. Ebyo bya firimu tulowooza nti firimu. Bino ebyokuyingira ekibanda. Kati Rozani yagikola. When I start talking about the guns Museveni gets from those people, too many. There are many interests that Museveni's people are keeping in the group. Ediga Rozani ani yakola firimu eyo golo. Museveni People's president. You guys, okay. People's president. Rozani yagikola. Goza Museveni okuddukira Russia. Neri nankanyi wansi eri esabia mu Nteneguro. Goza birungi. Naye kuja. Goza birungi. Sabia teri mu Nteneguro so mawanga agenjawulo. No, I'm telling you. Omanyi omuntu yali mu America nga yekola ku nsonga zo zonna. Nomaliza ng'oli Russia. Omanyi bulungi interest z'abasajja abo bombi. Oba interest za West ne East. Ozimanyi bulungi nnyo. Fe nga bali ku front. Fe lutalo tuluwulira nti tulina tulutuuse. Ali mu kirasi oli wadde mbogamba tetulina kye tukola. Naye fe omusajja engeri gye tumunyigamu amapeesa tulowooza nti tulina tumukoze eki? Otumutuuse. Ku myaka gyaffe mu kisaawe. Myaka gyaffe mu kisaawe tulina tumutuusizza. Mwasanga bamutwala. Okiwulidde. Kubanga tumaze okwachivinga takyalina government official agenda kufuna treatment wabweru wa ggwanga n'atafuna resistance. That is a step ahead in struggle. Ye kennyini ng'ogyeko okugenda e Russia. Okay? Talina nsi ndala mu Europe awo etegeerekeka ng'ogyeko obwagenzemu obwo bw'ebbali eyo bu East Europe eyo obukyali mu by'emmundu. Talina nsi gy'agendamu n'atafuna resistance y'abana Uganda. Eyo sign, it is a sign of advancement mu struggle. So muleme kulowooza nti tuli mu kulya buli chapati na bijanja. Yogera ku trip ya Museveni gye yagenzere mutabani we e Russia. Era nawuliriza ebigambo bya Mayo Museveni ng'ayogera ku omanya ayagala nnyo okupolota ideological biki ebyo. Yadda byogerako awo sijui abazungu balwana lutalo bwe ruti bajja ne batufuga eno yawunzikidde mu bya mmere ng'ayagala Russia ejje wano, Russia, China, North Korea, omukago ogwo bajje wano bagule akamere akali processed batwale finished product. Amafuta yago. Of course amafuta yabadde ensonga gagenda okuvaako nga tatasenyeeko wadde lite bbiri. Tagenda go galabako kubanga go twagaggala. Ekyo ne kiggwa. Kakati Mayo Museveni trip yabadde yakwanjula mutabani we.
so si kusakira Uganda eri ba potential funders eri ba dictators ku lukalu lwa Africa ne dictator Vladimir Putin era bonna ababaddeyo kubanga we South Africa naye afuuse dictator Ramaphosa abalala bonna bano abali wano mu Ethiopia Egypt yawo wonna nalabye ne Mama Dodomboya Domboye ya owegini bonna bakabikabi bonna olukiiko lwabadde lw'abakomando tilwabadde lw'abakulembeze lwadde lw'abakomando be bakuŋŋaanye ne bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basigalawo n'engeri gye basobola okweyambamu. Muhoozi is a direct beneficiary because one kimuwa omukisa olukiiko lwamuwadde omukisa amawanga bali bakomandazi abalala okumutegeera. Two, n'okumwanjula ewa chief finance wano yabadde Vladimir Putin kubanga yabayise ng'omugagga era ebirabo bye bajjeeyo yadonatinze ng'helicopter gunship gyewadde owe Zimbabwe Munangagwa crocodile wekiwulidde nono bamwongedde gyeyawadde owe Chad yabadde agaba byakulwanyisa. Olukiiko lwabadde lw'abannakyemalira olukiiko terwabadde mu interest z'abannansi. So it was a poteya era bannayuganda saagala mubeere eyo nga mulowooza nti waliwo ekikola ki ekigenda mu maaso ekyangu. Era bwe yavuddeyo n'ayitira Serbia Montenegro, Serbia mugimanyi bulungi nnyo nayo toyinza kwogerayo bya democracy nabo bakyali mu bya mmundu okitegeera. Kakati eyo anoonyayo training n'okumwongera empowerment mu military wano. Ebyo byonna bw'abikola kyova olaba nkugambye nti ebyaffe nabyo birala tosaagala obyandareting because naffe waffe ali mu kutambula. Naffe waffe ali mu kutambula mu ngeri ye yosobola okulowooza nti nafu naye naffe waffe ali mu kukola ki ali mu kutambula. Bannaffe abali ab'enajjanankumbi bo bali mu kukubagana. So we are not concerned about that. For us we are concerned because for us we are concerned about our business. Tubimanyi bulungi nnyo because it has happened before and it is already happening. It has happened before. It started with UPC and then DP, now FDC. Kati experience y'emirundi esatu. Ate yo nyangu nnyo. Olaba ng'ennyangu nno. Nendo lwa kinyangu ekisooka muli bayala. Sente muzeetaaganga ki. Ate muyina n'emidomo gisinga egya FDC. Temusirika. I'm telling you, NUP is going to be the easiest to bribe. Olaba gwe bakulise zaanita amongi nga tonnazirya. Kakati atenga abo bennyini be bakulisa. Kati naffe tugambe mbwe abo balimba. Consciousness gye tulina. You guys. Eyo consciousness tugiyita ya muzanyi. Nze ngenda maiza sheno nga nkugamba nti omukyali mu political. Gwe ojja kumaliriza nga bw'ojagala naye kyegala okutegeeza kiri kimu. NUP oyinza okulowooza nti nafu nnyo wano mu public outlook but penetrating our decision making and meetings zaffe ng'egye zitambulamu Museveni yabyagala dda agiyuzeyuze esammuke gwe wali ekyamulemye ebyaffe birala ssebo because ours it's a revolutionary political institution. It is not an ordinary political party. I've had assertions and allegations that NUP actually, the Chibalama NUP, was a secret initiative by the CID already. Yali political party. As far as I'm concerned, Chibalama ekibiina twakimuggyako. Nanti ekibiina ekyo kyennyini. Omanyinga wonateeka ngumanyinga bambega babeera. Noteekawo akantu ko naye ng'omanyina olina gwofa. Ekibiina yatuguza emmotoka kadi n'ekyuka amanyi. Gali ga Ediga kati gali mu Bigirwa Moses. Kale omanyi nga tumaliriza Mugisha muntu atero gamba time. 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 Ladies and gentlemen, thank you so much. Zigenda chikasatu. Nezula Friday nayo message yakala okutusomerawo. Tewali. Kali. Banange mwebali eddala jeno togenda kusibula goli waffe obeerawo wano buli lunaku. Bakale sibula togenda. Nze nga nsibula abantu. Ediga byayogedde ate nga moderator waffe
bambi naye alina obulumi yalabanga tutalina kyetukola naye nga tukola mayi Museveni okumutuusa tumutuusiza wano muleme kulowooza nti w'amaanyi nnyo mu kiseera kino talina maanyi g'alinamu omuntu atakyasobola kusasula musaala gw'abakozi ba gavumenti ali ku maviivi kivulaba atagalira mu Vladimir Putin naye ali mu bizibu byali mu lutalo wakati bamutaddeko embeera spendinga ekitabeeranga nawo so mukwagala okwegaggawaza bw'atyo n'asalawo akola eki ayiteyo abakulembeze ba Afrika alage amaanyi naye nga kyonna kyekiri fotao tulinayo tulutuusiza bannayuganda nsaba okubagumya temugwa mu maanyi mu kintu kino ono omusajja tulinayo tumutuusiza kubanga pillars ezimu ezibadde zimuwa amaanyi tuzitemyetemye. Thank you so much, General Farida Neyanzana mu abatulabye mwebalire ddala bino tunyumya nga tulowooza tusobola okugaba alternative ideologies ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga tuwogera mazima. By the way, we are not neutral. I am not personally neutral. For me, I speak truth. I am siding with the truth. So whatever the truth may be, bad or good, that is where we fall. Thank you so much. It depends on someone, and everybody has their own truths. Many these days, people have started that. I hope you hear my truth. But let me tell you, your truth is, it's the general truth, it's still truth. So, it's your truth, but the truth remains the truth. So, mwebali edala temusubwa the hotline akaongezi kolona ku lwalero sawa emu yennyini ebeera mu lulimi Lungereza ejja kubeera sawa mpaka sawa 3. Temusubwanza Edgar mbadde ne Farida General Bigirwa Moses na mwenna badde mu production. Thank you so much. See you tomorrow at exactly 8 a.m. Temusubwa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.